Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Mama Joyro nkulamusiza nnyabo. Kale taata. Nanje kulamusiza sebo. Bampita Kadima na Mayanja ne Kaboguza tuli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano. Yes sebo. Wabadde otugambyeko kukubira. Nabaweereza akamesegi nga nina ensonga ezintabudde. Nsonga ki maama? Ngamba engeri gye mbalayako nga muyambabala nange osanga munannyamba. Ne nnyabo. Nga bwampisa amannya geego naye ninamu obuzibuzibu bwakuba wendi waleekaana oba mu. Nkuwulira nkufuna maama. Kaakati munange nina omwami wange. Amuyita mwami Jime. Ddala kandireke ndyesigalize. Tewali mutawaana. Neyanziza. Nange maze n'omwami wange emyaka 10. Mwami wange mwagala. Myaka 10 Yes sebo. Namuwangadde oteekwa okuba ng'omwagala. Mwagala. Naye oluwa wayinza okuba njagala naye nina ekinsobedde ekyo olwese kindetera okwebuuza oba njagala oba tanjagala. Kiki maama Joyro? Omwami wange Kadima mwenzi. Wali owuliddeko bano bagamba mbu bambazaayo ekidomola sikaati n'akibikkola ne bambaza omuti ekiteeteri n'akiringiza. Oba omulekedde maidi mu nnyumba tosobola kubeera nga oli contented kwegamba obulamu bunyononeseeko nina okutya ndi awo olusinzeewo ne ŋŋamba oba nze atatuukiridde oba byenkola tebimala naye nandi mukyala mulungi nnyimiridde senga obadde ku TV walindabye taata nnyimiridde akabina nina okugulu nina buli kimu nina ndi mukazi mulungi eyegombesa. Maama Joyro omwami wange anti kaakati bulungi bw'omuntu ate ebiseera ebisinga tebukola kingi nnyo oyinza okuba oli mulungi oyimiridde nga bw'ŋŋambye naye ng'ate olina by'otatuukiriza. Bannange buli kimu omwami wange kyayagala nkikola. Ne bwayingira munaana gwa kiro n'aŋŋamba kyuka nkyuka ne bw'aŋŋamba nti fuluma nfuluma empisa nina naye omwami simanyi bwenzi yalidde abaana tulina abaana 2 naye omusajja mwenzi. naye kaakati maama Joyro ebiseera ebisinga omuntu bw'abanga ayina emizeejo munnange ensi eyina emizeejo enjawulo basajja benzi n'abakazi benzi olina kikwata mpola nga bw'oŋŋambye nti muludde mwenna n'okikwata mpola mpola bw'otyo. Bannange osobola okugumira kimanyi nange nyinza okuba nina emizeeyo gyange naye omuze gw'obwenzi obulwadde bannange abantu balwadde. Nkitegeera. Ogumirako oli oba nakkuba n'omanya nti ajja kunkuba naye nga tandeetedde ebirwadde oba n'ogamba nti ono mubbi ajja kusaba essaala nga Katonda agenze akomewo naye obulwadde. Kakati oyagala twogereko naye ku nsonga ki ya bwenzi? Njagala mwogereko naye mumubulire bwe mpulira mwagala sanjagadde twawukane tuvudde wala. Kale nange njagala ye Jime. Mwami Jime eridala tusabye tulireke. Wandyagadde okwogerako naye? Mukasita mugenda kwogera naye. Kale tovaako katuwulize kyagamba mukwano sabe nti anaagikwata. Aba nange nzikiriza lwakubanga n'obudde buno simanyi oba mukwasa. Kati ssaawa zino aliwa? Era ali mu bwenzi bwe. Tali mu bwenzi ayinza okuba akyali ku mulimu tolowooza bw'otyo. Ssaawa 7 za kiro ayingira aba ku mirimu gyegyo gye bakola gy'akolera woofiisi manyi obudde bwe baggalawo ayingira 8, 12 n'azuukuka n'agenda ndowooza baatamaliriza nga alina ate okukeera. Tolowooza bw'otyo ebiseera ebisinga ndowooza yammwe yereeta obuzibu naye tomulowooleza bw'otyo bbaawo. Omuntu ayogera ng'amaze mala okwogera ekintu ng'amaze kyekenneenya. Kale kamukubireko njogereko naye tomanya mukwano oba akyusaamu tulabe embeera eyo lwaki agikola. Nja kuba musiimu taata. Kale tovaako n'oli ku Radiant. Kale. Halo? Jime nkulamusiza ssebo. Kale ssebo. Badde weebaseemu. Badde nina byemmalizikumye mbadde nkulaakulako. Obulamu bugamba ki? Obulamu tebubadde bubi. Okay, bampita mwami Kadima ndi ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano ku radio. Kadima nkumanyi. Omanyi? Nkuwuye. Kaakati taata? Maama Joyro mukyalawo. Ssebo. Afunye buzibu? Tafunye buzibu. Njogeddeko naye ng'ensonga eriwa nnyonnyoddemu ku nsonga zo naye. Nsonga ky'oba? Angambye nti mukwatagana bulungi n'okwagala naye na buli kimu naye ensonga y'okubaliga. Wanji?
mukwanyi nti ensonga y'okubaliga naye atuseeyo yagadde njogereko naawe mukama wange ekirungi nti omanyi kinsanyusizza ate era essimu n'ogirekako kakati mbadde njagala mukyalo bwe mumaze emyaka 10 egyo kiki ate ekikwe kireeta obuzibu omukazi nga ndaalaasizza nnyo ntakulaalaasizza yantwalako mu kakiiko kerosi mu famire yange answazizza mbu ndi kati wulira ne gyatuuse badde simanyi nti yatuukayo eyo ssebo talina gy'atanyi fuga agezaako oba yonoona linnya lyange sibitegeera naye nga gwe tobikola ebintu ebimu yantuma atya yantuma kuba kati olaba mwami kadima kirungi kati ayogedde naawe kati akukkiririzaamu so nzikiriza nti advice yonna gy'onooba omuwadde anaagikola anaagitwala ajja gitwala iri mutambuze yenga bwayo esebo naye yennyini yantuma akutuma atya kakati mwami kadima mukyala wange oyo mwagala nnyo era muwa ekitiibwa naye akuwagala kitugambye naye ebintu ebyo byagenda njogeraku mbu ndi mwenzi ndi mutambuze biki sitereeza nafuuka muli bwegandya wano n'endya wali ebinsanyusa esebo tebinsanyusa n'akamu n'akeddagala omukyalo oyo gwolaba talina kyatakoze tegeera so ndi musajja ng'abasajja era abalala balinomo esebo nga bw'omanyi nti kakati ensonga eriwo omukyalo oliwo alina ebintu byakola ene kale nesanga nga nange mbikoze naye nga sandikoze eki nga tewandibikoze nga sandibikoze naye nga yansindiikiriza akola biki kakati omukyalo oyo mwami kadima alina mikwano gye kati agenda nanseetingira mikwano gye oza nga ayagala kakasa nti oba nti ndi muki ndi mwenzi nga ye bwakinkakaatikako mpulira lwakwati kale ekisinga okunsanyusa mu byonna taleetaba kifuufu talina mikwano gye gikifuufufuufu mikwano gye balabikako bulungi kati agenda n'abantega ne bajja ne banneetega ati nange ekisa ne kinkwata so kati ndowooza oba aba abatumye bajje bankette ekisa ne kikwata kitya taata ekisa ne kikwata kitya bambi kati mikwano gye bambi gineetegana nawe bwomanyi kadima omukazi akweteze akoze kana akoze kali byobaddeko ne n'owulira nga ekisa kikkute n'ogaaka muyambe omuyambe okola ki mulyeko ak'olumu baakutega ye bantega kati simanyi oba bamuddiza feedback nti nnayo omusajja gw'otugamba nti ddala yakakutega bameka basukka mu 5 kati bonna kyogamba nti eradde ennamusa yatuuka ku nnyuge wabakozesa taabakozesa nalya balye tuterezeemuko ku lulimi engeri gye tuli ku rediyo yabakusindikira bakubege yabansindikira bambege n'obakozesa kati nange ekisa ne kinkwata okay naye gwe lwaki oba okola ekintu bwe lwaki bwoba omanyi nti mukazi wo yabakusindikidde olw'okumwesiga lwaki oba okikola nedda ekyo nkikola kumugjamu kibi mulimu obujoozi si bujooza nti kyenkugaye nti obuzibu kadima buva ku ye kuba singa abadde tabantegera sandibaagadde kuba kati alinayo ne sisita we era ndowooza yamuyitiddemu era naye mulaba akola bibi ebyabali benasooka naye akubega ambega naye nasoose nenfunamu ekirowoozo neŋŋamba oba muyambe neŋŋamba kankole ki kale nkyaddirizzaamuuko ye mbadde sinaamuyamba taata nkwegayiridde oba tonnakikola tokikola kati yalina obbagamba balekere awo kati gweyagala tukole tutya ebintu bikome kati ekituufu kadima oba kati nze siina musango nze ŋŋanze mpulira sayidi yange siina musango wabula omusango guli ku sayidi yo kadima tebayinza kukuleetera byakulya ati nga gwobiriite nedda waliwo kyoleka bw'oba otegedde nti olya kkema lwaki oba okikola kati nze kojja bambi yamutendeka naŋŋamba nti mukama wange eyo tetugendayo ssebo nsaba kati oyagala omukyala mugambe ntya omukyala mugambe yeddeko ebyo genda ng'ayogera ng'akola kino ng'akola kiri abireke era bwe naaba wakyuka nja kukyuka n'ebyo byayagala nkyukire ku mpaka ng'ate ebyokulya yabintega alimba sebo tweyanziza nnyo tweyanzeega okuwulira sayidi omukama wange obudde bugenze tetujja kuba nga tubafuna naye nga twagala okubajjukiza nti anko kaboggoza akuleetedde konsati ye jatumye gaalo wange ewa mitanda ku PTC ku luzi lw'amasanyu wali eri ebulenga tugenda okubeera nga tukikwasaganya mutwalo gumu okuyingira VIP ndoze emitwalo 2 meza mitwalo 2 tubeere nga tukikwasaganya tubeeyo ffenna mu bungi tujja bajjukizanga wano ku Beta FM ekinda kale nkomawo n'ekibimba ennyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya ffe nawe mbeere bulungi